Olunaku lwa leero abayizi b'ekibiina ekyomusanvu abawerera ddala 79,763 batandise ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo. Ku bano abayizi 41,957 bawala ate 37,914 balenzi. Abayizi abaliko obulemu bali 3,295 nga ku bano abawala bali 1,677 ate bannaabo abalenzi bali 1,618. Bwettuukidde ku masomero agamu wano mu Kampala ng'Abaddukanya amasomero bali mu keetalo ak'okutegeka abayizi baabwe ababadde balindiridde okukola ekibuuzo kyabwe ekisooka eky'okubala. Mu mwaka guno tulina abayizi 304 abagenda okutuula ebigezo eby'ekyomusanvu. Abaana bano tubateeseteese bulungi, tubasomesezza bulungi, syllabus twagimala mu budde. Kitante primary school tubateeseteese bulungi, tulina abayizi 442 abatudde ebibuuzo leero, ate bonna we bali bonna batudde ebibuuzo. Badde bateekateeka bulungi, batutwala mu group works, batuwa tests nga tuziyita bulungi. Era nsuubira neno pepa gye tukoze naye tujja giyita. Tenkalubidde nnyo, enyanguyiddemu kubanga ebisinga bye twasomako ba teachers babileese. Kale like teacher bye batusomesaako bye bimu ebizeemu eyo pepa. Ku ssomero lya Uganda School for the Deaf erisangibwa Entinda we tutuukiddeyo ng'abayizi baakafuluma ekibuuzo kyabwe ekisoose eky'okubala. Ku ssomero lino abayizi 24 be batudde ebibuuzo bino era ng'omukulu w'essomero lino Juliet Mary Amutuhaire ategeezezza nga bwe bakoze ekisoboka kyonna okuteeka abaana baabwe obulungi. Amasomo nga bwe bagategeka naffe bwe tutambudde otuuka olwaleero bwe batuuse mu kukola ekibuuzo ekisembayo mu primary. Amutuhaire agamba nti omuwendo gw'abayizi abaliko obulemu mu masomero gweyongedde okusinziira n'emyaka egiyise wabula nga bakyalina okusoomoozebwa okw'enjawulo okuviirako abayizi baabwe okukola obubi. Kuba olulimi abaana bano abatawulira bwe basomamu ebibuuzo si mwe babireeta, si lwe lulimi lwe babireetamu. Kuba ebibuuzo babireeta mu Luzungu ate okusoma kwa sign language. Omwaka oguwedde abayizi 2,666 abaliko obulemu be baatuula ebibuuzo bya UNEB eby'akamalirizo nga ku bano abayizi bakiggala 4 be baayitira mu ddaala eryokubiri ate bannaabwe 119 baagwira ddala n'enkoona n'enywa. Naye olw'okuba kati ffenna tusoma kalikulamu efaanagana ate ng'eyaffe eri mu Luzungu terimu sign language. UNEB yo eseetinga ki kyerooza nti twasoma. Ono agamba nti n'abasindikibwa okukuuma ebibuuzo mu masomero gano ebiseera ebisinga baba tebamanyi lulimi lwa bubonero nga kibakaluubiriza okunnyonnyola abayizi ebyetaagisa mu bigezo. Omwana ayagala kubuuza agwatudde naye nga transcriber tasobola kumubuuza kuba ono tamanyi sign language. Ajja kusooka buulire ono amanyi sign language kati ono amanyi sign language annyonnyole ono mu sign language. Kati ono asabye minisitule y'ebyenjigiriza kwossa n'ekitongole ekikola ku by'ensoma ki NCDC awamu ne UNEB okukola ennongoosereza mu nteekateeka y'ebibuuzo. Olw'eggulo lwa leero abayizi bawunzise n'ekibuuzo kya social sciences nga olunaku lw'enkya baakukola ekibuuzo kya science n'Oluzungu. Dorothy Najita, NTV Akawungeezi.